Wetwogerera nga Lily Puzzle wuno avuddeyo n'abeera nga yeegaana mukyala wa Sizzaman. Ene Newspack channel webale kwanti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde kambeere nga kuwa. Mukyala wa Sizzaman munange yavuddeyo ng'ali mu kubanja Sizzaman alage omwana we ekika kye. Kati no munange mu story ye yayogedde ku Lily Puzzle mbwera ne Lily Puzzle emboozi eno agimanyiiko wabula Lily Puzzle avuddeyo n'alyoka agamba nti yo mukyala tamujjukira tamumanyi nako naye asusizza okuba nti no munnange buli muntu amuteeka mu nsonga ze. Katubeere nga tukuwa akatambi ka Lily Puzzle. Nakiragala okuyisa oyogera ku Lily Puzzle ndi ku kizibu nalabye ne muka Sizzaman omukazi simumanyi simulabangako nali sinajja na mu Kampala mbone Lily Puzzle abimanyiiko kati ndi ku kizibu oba nkole ntyo oba nkole kisimanyi. Buli muntu Lily Puzzle Lily Puzzle Lily Puzzle Lily Puzzle Lily Puzzle Lily Puzzle ndabye ennaku sikulimba ndabye ennaku omukazi namwekangidde mu kamera ali ku TV simanyi ne Lily Puzzle abimanyiiko yamperekera nali nkuwerekerawa osegeera kati ndi ku kizibu nammwe munsaasire otegeera buli omu Lily Puzzle ayagala okuzimba YouTube ye Lily Puzzle ayagala okuzimba TikTok following Lily Puzzle ayagala okuyisaawo byayisaawo Lily Puzzle abaye bwe nayimba nazza musango abaye nga ndi ku kizibu nkole ntya kati ndi ku kizibu. Subscribing nga liking nga leka obubaka bwawo mu comment section akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Don Chris munange poliisi evuddeyo nebeera nga emulagira oba nemusaba nti ajja abeere nga agyeyanjulira nti poliisi yakafunako sayidi emu eyabo abali mu kuvunaana Don Chris wabula nga bandyetaaze n'okuwulira ensonga za Don Chris. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. We have a total of about 350 Ugandans who have flooded our offices. The whole of last week we were very busy. These people have been complaining about one Ugandan who was operating a tour and travel company in the names of Christian Asimwe, aka Don Chris, a 32-year old Ugandan national who owned Skypins and travel, orchestrated a large-scale job scam defrauding Ugandans with promises of high-paying jobs abroad, primarily in the UK and Canada. The number of Ugandans that have raised complaints has now reached 350. And the total amount involved now is averaging about 1.4 billion Uganda shillings. Don Chris, or Christian Asimwe, left the country on 20th of June through Malaba border. He left through Malaba border. But my appeal to Don Chris, wherever he may be, is we have listened to only one side of Ugandans who are complaining. Why don't you also avail yourself? We listen from your side, because you could be right. We have listened from Ugandans complaints. Some of them could be telling lies. So Don Chris, our brother, wherever you are, avail yourself, come to the authorities. This is not a murder case. We all know that sometimes visas are problematic at the Canadian embassy or UK embassy. Come and explain. This matter can be resolved by sitting on the table with these members and explaining your side of the story. But now I believe we are being unfair to you, Don Chris. We are being unfair to you because we are not listening to your side of the story. We want to listen officially from your side of the story. Tell us whether these people are telling you the truth or not. We have for sure
seen about 7 Ugandans who have gone to abroad using Skyping. 7. I saw Netherlands. Some people went to Netherlands. Some people went to Dubai using Skyping. So maybe he was doing a good job. But we just want him to come and explain, sit with us and explain. It does not mean that tours and travel companies are doing a bad job. They help. But one thing I need to emphasize to Ugandans is that there is no company, there's no tours and travel company in Uganda that is licensed to handle American or British visas. It is not there. Gali yino munnange ate mulowooza Honorable Betty Nambooze temuyiseemu Gashumba avuddeyo n'abeera nga ayisaamu eggaali Betty Nambooze mbu yali mukazi munaku nnyo katubeere nga tukuwa akatambi sirabanga muntu yali munaku nga Nambooze kaali kannaku akawedde emirimu tomuyitemu akatire ekitiibwa ekitono toga nti kamuga yali maybe okay mama owekitiibwa honorable princess omumbejja Nambooze wali bulungi yali munaku nga n'abaanaku bamugeya yali munaku to the extent ne bamukwatanga ng'akutte n'enguzi ya $5,000 yali asikaali mu katale naye kati atambula ino n'akabina Nambooze omusaba ennamba kakati ontegere oyo nkuwadde example yokka nyina gwe mmanyi yasulanga mu kayumba k'enkoko mubaka nyina gwe mmanyi lwakuba mukwano gwange olumu ayagala okunnumba naye lw'olijjayo enjala obulungi nja kuggunda bulungi yasulanga mu ntebe za sisita we nga kapa kati alina petrol stations 9 anyoyo tannaba kunnumba nnyo omanyi nze siruba mukuba tannumbi you get it nga babalimba guno mirimu you get it mbulirayo omulimu gumu okusasula $3 mu Uganda muno babaka ba parliament era baka ba parliament bakulembeze babitongole nga KCC ebyo bitonotono owulidde awe wa $3 buli mwezi nawe w'emmotoka ya $2 njagala buli mubaka mwabampuliriza buli muntu ayagala obubaka buli omu akulaga emmotoka gy'ayina kaakati neje yayina lule yatambuliranga mu kiruli ne gyatambulira mu kati bagaga byali bikadde babivaako njala mutunire buli mubaka abaana be baali basomerawa before becoming an MP ne gye bali kaakati naawe gwe omulonzi abo baliwa living example ya Nambooze nga tukyali wa Frank Gashumba aliko waneera kyagamba ekifaananyi ekiri mu bannayuganda abalowooza nti abantu abali ebweru bali bulungi nze abagamba nali mbaddeyo kino kyogera nga ntya Katonda ajjayo enjuba mu Uganda ne wajjamu ekintu ekibi ennyo nga nyina ogenda mu exile sola genda Europe oba Canada oba mu America no sisobola sigala mu nsi yo waki tujja kulwanira wano paka bwe tuba tusazeewo nti tuli grouping outside Uganda I can't go to Europe wannabeerayo olw'okuba twalaba nnyo movies nga tuli bato baswazi neega ba Rainbow kati mu abaana abato mulaba Beyonce mulowooza ekiri ebweru it's honey naye ku nsi kuno tewaliwo bantu baliving a stressful hustle life nga baŋŋanda zammwe abali ebweru kino kibagamba osanga omuntu nga Kkungu olina mukyalawo maamaani Rahma nga maama akola mulimu gwa kiro gwokola gwa misana mwesiŋŋanyiza ku madaala I witnessed it myself twalina apartment mwe twali tubeera bwe mubeera mu America family 2 zisobola okupangisa apartment emu naye osanga nga Kkungu akola misana maama Rahma akola kiro ne mwesiŋŋanyiza ku madaala omwana owamwe gwe musinga okwagala ne mumuleka ewa babysitter ali around nga yava Guatemala oba Venezuela kalicha ya mu Venezuela n'agiteeka mwana we kati bannayuganda basinga balowooza nti baganda baba abali ebweru mirembe Allah si mirembe nga bwe mukirabo kati omukyalo ono ne bbaawe bagabe baali bamaze emyaka 3 kitegeeza baali bafuuse n'abaswizi ne bakomawo kati family ye be expecting a lot ebiseera ebisinga abantu abali ebweru they tend to believe delegate and empower their families
kati gogenda okukomawo ng'omuntu wamugamba wamuweereza ssente azimbe ekizimbe oba azimbe amaka nga tegaliiwo. Nakyogerako wano olumu nakunyumiza omusajja yabeera mu Japan ebbanga eddene. Kati owulidde odi eyo si mwe mujja okubeera obulungi ki mwekka. Kati bo mu kirowoozo ky'ono omutemu alowooza bano badde Switzerland nga beeyagala. Naye era President Museveni yakyogerako tewali muntu akola butemu n'atalekaawo kakulu poliisi kwetandikira. Era amagambo bano agenda bayoola. Ate gwe yasse famire eno ne bw'onodduka ne weekweka mu nsi ki magambo ajja kujjayo. Kubanga kireko rekodi magambo bantu bangi Matthew Kirabo yamugjawo. Kenya. Yamugja Kenya. Ajja bayoola. Ajja kubayoola. Ekyo yagala ogaane. Magambo ye muntu yekka gwe mbadde naye ku mikolo atayagala bamwanjule. Ate bakina okuba Director wa CID bakwanjula abatya ku mikolo abantu bonna ne bayimu n'oyimuka ensi yonna neekulaba. Director wa CID alina kubeera nga musota nga teri amumanyi. Ne mu Uganda wosanga omukolo benda badiso baani ku mukolo wano baffe Uganda banjula piso n'ayimirira ensi n'ekuba engalo. Ono yatuyamba okubega ku kyalo ne banjula Giso Gombola Internal Security Officer n'ayimirira ne mukuba engalo. Ne tusembyayo Diso ensi ekumanye Diso alina kubeera nga musota ng'ensi temumanyi. Oba tokyali mukesi. Okitegera ndowooza bwekina okuba. Ekitongole kya Crime Intelligence ekyaddamulira sibeerangako ku mukolo ne banjula nti bano be batuyambye okureducinga crime oba okudetectinga crime. No. Tumanyi damulira yekka. Which is okay. Ne bano abali below him you won't even know them. Akolera wansi. What I can assure you entarahamwe eno bajja gikwata. Niki kye tuyiga mu kino kungu abantu b'eŋŋanda zaffe okwagala ennyo kwakoma ku bajjajjaffe oba ne bakitaffe kungu tukoze ebikolo by'ekisa tuyambye abantu. Mami wange ali Masaka. Mami wange talina kajjajja taako na katijjo ka ddiini. But every Sunday omanyi bana abakatoliki original. Era ekiseera kye nali saagala kwagala waka kiseera kya Sapule nga tulina gisobera omwezi mulamba. Kungu etwakulye waffe Villa Maria kitaffe naggambye yali mu loodi ku standard z'ebiseera ebyo nga tulina abapakasi nga 40 waka. Abapakasi n'abanaku abajjanga banoonya wakusula kubeera kuba kitaffe yaleka amataka mangi. Omuntu bwe yajjanga waka tuyagala wakukolera ng'akugamba osobola okukola osobola okulima nti yes genda wali ozimbewo olusiisira lwo. Bantu banaku bangi abakulira waka abajjanga okusaka kuba kitaffe buli wiiki 2 yatemanga loole y'amatooke etundwa. Mu process eyo kitaffe yayamba nnyo abantu be yayinako Oluganda. Ne kitaffe yalwala kansa ne tumutambuza amalwaliro gonna sina gwe nalaba mu ddwaliro. Bonna ne be yayambanga. Bwe yafa n'endaba engalabi zaabwe. Era nabagamba kakiripu ako nja kanonye olumu kakuzannyire wano nti neewuunya nnyo bwe twali tusinga obbaagalira sitwabalaba. Kungu tojjanga kunziika jangu nambule mu ddwaliro. Kungu tojjanga kunkulisa kkomera nga bwe nali mu kkomera tiwajja kunnambula. You get it? Mami waffe n'ayamba abantu balina ab'Oluganda eŋŋanda ezo empanvu ennyo. Omu ku be yayamba amuyitako awaka. Ambozeza. Bantu beerabira. Mami amanyi okuba essimu n'engamba mami onda kyolakinga waka nti tekiriwo. Kungu nze zino engalo zange naye nkusomera abantu abayise mu ngalo zange. Waliwo mu musirikale etop general in UPDF yanga nti Gashumba ekifo ky'osinga ng'okwegendeza kakati ngoze mu kyalo gy'ova. Oyinza okutafunira bulabe Kampala, oyinza okufunira wa? Gy'ova mu kyalo. Yes, kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo. Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Mukunja Atasera. Mukunja Atasera ku live munange ya TikTok yavuddeyo n'ayogera ebigambo byabadde bingi bambi ku Sami. Kaakati no Calvin Kayanja avuddeyo n'amugamba nti amuwadde essaawa ntono nnyo nga yeetonze. Mukunja Atasera nkuwadde essaawa 24 nga weetondedde Sami. Toyinza kukakkanya Sami ku mbeera gy'alimu nga gwe wagenda ne bakola make up n'ofera bannayuganda ne tujja ne tukusapootinga okuzimba ennyumba yo.
nali nvuddeyo okwemulugunya oba okugamba nti nakizuula nti Mukunja teyali mulwadde n'amabwa gonna agamuli ku mubiri gaali mapange nga baagataddeko na make-up ebifaananyi mbirina ebiryoli gino nze nga nakuyamba nze ndi wa Nuupu lwaki okkakkanya munno ku mbeera gy'alimu Mukunja bizibu bimeka wano byofunye abakudduukirira ne baba beenaaleemu lwaki mwagala nnyo okwegula lwaki mukkakkanya abalala mwe mutuukiriza ebigendererwa byammwe eri abantu wakafuna wano ebizibu biyitirivu aba Nuupu bakakuyamba emirundi emeka nze natindigga olugendo n'enjija ly'ozimba eri akayumbako kaali ka bibaati n'enjuwawo ne bbulooka n'enkuwa ne ssente empitirivu nabangi be nakukonekitingako mu NRM abaakuyamba besitajja kwatuukiriza wano kuba nkuwadde essaawa 24 ng'ovuddeyo okwetondera Sami omuntu bw'aba alina ky'ayitamu bannange tetwegulumiza nnyo omuvubuka oyo alina sacrifice ku struggle bw'aba alina obutali bumativu bw'ayitamu bw'aba alina embeera gy'ayitamu tumuleke omusajja yeetaaga buyambi omusajja yeetaaga bujjanjabi otutta ebinnyo bye mu ddwaliro ovuddeyo abavubuka tulikwatagana ddi n'okuyambagana gw'olowooza Nuupu bwe bitroyinga Sami eyalekawo omulimu gwe mbw'ajjako Museveni gw'olina k'ogenda okugifunamu okwegula kwe mubeerako byonna bye wakola Shibolooza sibimanyi bye wakola maama wa Shiba simumanyi n'omusawo gye wabatwala simumanyi Mukunja nkuwadde essaawa 2 mwezi 24 ng'otaddeyo apology nakujja mu kkomera emirundi ogimanyi ne be nakonektingako kuyamba obamanyi ekiyumba kyo kiri kye nagenda n'enfuula ennyumba etegeerekeka nakyo kimanyi lekeraawo okukkakkanya banno ngenda kujjayo ebyama kuba ebifaananyi mbirina nti n'amabwa ge walina gaali mapange ga make-up saagala kuzzaako ngalo bw'onaabaamu amagezi weetonde essaawa 24 bwe ziyitako ogenda kukakasa nzaani bwette ettambudde obadde mulabi mulungi oleka okumena ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba